Inside out. Naye ati nasigala nga wa DP naye nga akugamba nti ffenna revolution etwetaaga. I think that's a great achievement. Awo wennyini pulira n'omutima awo wennyini w'oli wetuli we twabiranga nga owa DP oba owa UPC walaba owa DP ayagala mutema biso si kwagala actually baabatemanga naki n'ebiso wetuli kati bwe mmala okuzimba oluganda tagambwako tayogerwako takogga tagenda takola ki nga bw'omwogerako ebivumo byofuna byenkanankana n'ejjambiya yes kitegeeza bali balina biso bye byaliwo bano balina masimu ne data naye obusungu bw'abalina amasimu ne data bulaga nti bw'obagattako ekiso okumpi tosula naye ati teweebaza nti ate muffe aba people power kubanga nawe waliwa people power. Yes. Ffe tutandise okubeera sinali ndi I am a member of the power of the people. Ate wakola omulimu n'ogukola n'ekaliro gye twasisinkana mu ngeri ez'enjawulo zisiyogereko wano okujja gw'oliba bw'oli. Naye njagadde okugamba ate ffe ffennyini at least this time round obutafaanana bamwamikiza Besigye Bakategaya n'abalala batasobola kukikola eri tugamba no there might be a problem here, let's correct that problem nga tennaba kutuviiramu bulwa bwakuyisaawo kutwala naye tuli bameka abasobola okwogera ekyo tugenda tuwera era bali bameka abasobola okibirivinga tuli bameka lindanga 8 ku Afrikana lwogenda okulaba otegeere nti ate lindanga tumaze Afrikana tugenda mu big tent event wano wakiso ne Kampala ate tuddeko ng'omwaka guggwako obanga gutandika tuddeko ey'ebuddu lwogenda okutegeera ogambe ndowooza abantu bonna si basiru. Ekyenjawulo ffe ba Mukaaku kye tulina ffe tetujja kukuba wololoolo ku masimu n'awalala. You go in the trenches to reconstruct, revive and reshape the revolution, and we shall do it. Not saying nti bano abaliwo tebasobola kutereeza, abanakkiriza okwetereeza n'okutereeza, we shall be with them. Kyenkusaasirako olowooza nti wakyaliwo revolution y'okwogerako unless ng'ekigambo revolution ne struggle bitegeeza kirala. Do you mean the revolution, the struggle? Is the struggle part of the revolution? Which one is the other? Otherwise, wherever struggle nga revolution, you have no more revolution to talk about. You have gone to the lowest. You are just too bad. Nga sina kubuuza why oginziremu nti because of this. Njagala kugamba, you remember in 2016 nga bamaze okugamba nti awo tugenda balya nga sumbuusa okyajjukira 2015 mukulayira kwa 2016 now you cannot not talk about any revolution or any struggle. In 2017 they were talking about a new wave of the revolution, a new phase of the revolution eyayitibwa people power nga nekalira etuuseeyo nga nemayuga etuuseeyo nga nejjinja etuuseeyo nga Masaka etuuseeyo nga Arua etuuseeyo Karamoja twali tugenze n'awalala. I want to tell you naye yasuubira okugirya nga sumbuusa n'olwaliro ekyamulemi. So kituufu twali amaanyi twali tulese mangi ensobi zaaliwo era ze nagamba mu kiwandiiko kyange, let's account for how we handled and bungled up. Now you're building on who because bungled up the revolution. Mukaaku abantu bonna baakuddukako lulume bayiga ali mu bibi Nambooza ali mu people power Basseggona baagenda Babwanika baagenda. So you are now ani goyita to rebuild the struggle, to reshape the struggle. Who is left? Tandikira wano mu Ruumi ng'ogyeko abali mu byuma tetuliwo babiri. Tuliwo babiri. Bwe njogedde ku alumina ogambye nti mwendi. I am a member of the UIL. So I have 100%. I am a member of statistically I have 100% still people committed. Fuluma wabweru sikugambye nti
ndine mwami bayiga sibugambye nti ndine mwami mabike ffe tukoowola tukuba ggwanga mu clarion call gye tugenda okukolera ku africana era nkugambye nti jangu ku africana olabe olyoka omanye nti amagye n'abaana b'abalwanyi tebaggwa buki tebaggwa bweru ate waliwo n'abate nnyo nga bava ku university who are willing to take up to and even to discuss bani ekintu twakola ensobi luli abalinga nabo muyanga lutaya statistically abantu gye bali so we have a revolution to talk about katulina n'abo olaba n'ali mu palace abawulira bali mu palace abaga naye ndowooza jjajja alabika tatuvuze bulungi nga bava mu palace you never know what happens in this country we are recruiting and I want to tell you luli twakoma kukurecruitinga na mubibiina muno nawala netwala mu diaspora this time round the diaspora is going to be more invigorated era mwandabye nga nfulumyeko ebweru I'm going to go back ne bannanga ate abalala bangi olabe diaspora nga etandise okutengeta kyokka ate na wano n'amagye tugenda gatuukirira ne police tugenda gituukirira because they should be part and the part of this last phase of the revolution. No one believes you can do that because many of the viewers are saying, oh, you're failure, you're emirundi, talina kimukisa oyo akisira ntayitamu. Nekyakogerwa lumu muganda wange muyanyi. Ojjukira ekiseera mwami Sebagalo yangamba nti oyo nga olomwogeddeko kugenda okusoma akome wasigu ku Lamu wadde school fees. Ojjukira bwe bangamba oyo Mukaaku wa mutima mubi ne bwakulaba n'essaati nga nnungi era akugira naye nga njogera ku mutwalo gumu n'ekitundu ogwa pawundi ogumuweereddwa mu nsawo ya Mwami Museveni nga nagenda bwe yatugamba nagenda okyamujjukira omwegezi wa president nga zino zavudde mu nsawo ya Mwami Museveni ngamba nange naye nawagirwa Imam Kasozi ne mpagirwa mukulu Kyanjo abaga naye jama munnaffe waliwo ensobi gyakoze era wetwava ekintu ne kikyuka Sebagala n'atandika okubeera mu denial until when he realized nti either abeera n'oli oba abeera n'abantu ebyo ebigambo byayogera bwe najja wano lwampa omukisa ssebo ng'oli ku NBS n'aba prime sigenda kubeerabira bantu mmwe ne mwami owana ate nga weenaaleba n'agamba balinga bagamba little known ayogera ki mmwe ne mumpa omukisa era bwe nawulidde nga abawumba tuutu bagamba bonze naawe baatusasula okujja okulwanyisa NUP tuli mu struggle y'abantu naye nga ndowooza no balowooza nti Mukaaku namulabye eggulu. They better wake up to the reality kuba bagenda kulaba baba balowooza nti ffe baatusasula kati Mwami Museveni esente zigenda muggwa kuba bagenda kuba bangi nnyo abatufaanana nga baquestioninga how did we handle the last immediate phase eya revolution. Tojagamba bugambi bantu nti omanyi kati mbiziza mu kooti y'abantu ate kugambi abantu bagane kubuuza kati twalanga ekigambo kya DR forms katugenda mu kalulu n'akamuka LC elections abantu balina okubuuza twalina okucollectinga DR forms emitwalo 7 kumpi n'enkumi nga 2 ne tufunako omutwalo gumu mu 1,400. Are you sure? Omutwalo gumu 1,400 gwe twafunako n'ezimu zikyali mbantu wano mu Kampala nga mmanyi wa kansala Jasi wali wansi Mutundwe Dr. Kasozi bazirina bazirina ng'ate abantu be bagamba nti be bakomanda b'ekintu ekyo balozi yasinabala tebazijjeeyo. Njagadde okutegeeza nti ezo DR forms omutwalo gumu 1,400 ate bwe zaatuukira mu weeks 2 tututte omusango mu kooti ng'ate ziri mu mikono gy'aba intelligence n'abalooya ba sayidi ya Mwami Museveni omutwalo gumu 1,300 kati nteekwa okubuuza ebibuuzo nga bwe nakibuuza how did we even surrender DR forms omutwalo gumu 1,300 ate ne tuziza mu mikono gya Museveni gwe twali tututte mu kooti nga tunabagamba abantu tubiziza mu kooti y'abantu zaatuva zijja mu ngalo ku headquarters wali Kamoja gojja kungamba totekwa kubibuuza tuli wa NUP tuli waki. No, this was a revolution for the people of Uganda. It was a collective effort and even NUP is a public institution and they acted on taxpayers' money and the resources, on our blood, on everything. So I have the right. Mukaaku, I think I'm the founder watch. I want to ask and put this to the leadership of Abalala. Ku declaration forms emitwalo 7
mwafunako gumunnya twafunako gumunnya naye ekisinga ate okuluma n'ogumwenya gwe twafuna kiri mu bibuuzo byange n'ogumwenya gwe twafuna within 1 week and maybe a half tumaze okusalawo ndi ate kuba twasookaga ate tugenda mu kooti ate dakiika emu tugenze nga declaration forms omutwalo gumu 1000 gwandibadde mu mikono gy'aba mukulu Segona omugenzi wa Weeru Council n'abalala ng'ate guli mu mikono gumu 3 guli mu mikono gy'aba Kiryowa ne bakansobe ne intelligence ne SFC. How did we reach that? Saagala oŋŋambe tomorrow we are removing a dictator nzire munkola ebyebimu nze bampita Mukaaku ntwale oba bangula oba tebangula naye ekyo ekibuuzo nina okukibuuza okutuusa nga answers nzifunye era nina okukibuuza mwami Lubongoya nga head wa secretariat era nina okukibuuza Katana era nina okukibuuza bannaabwe bonna nga bwe bali n'abaana baffe bano aba fire base badani magiki baani nina okubabuuza ekyokubiri nina okukibuuza mwami commander in chief kuba yali mwami Kyagulanyi. I have to ask him this. Mwatwala omusango mu kooti nga DR form obujulizi bwammwe buli mu mikono ate gyabwe bemuwawaabira. So era nze seewuunya bwe twatuuka Uganda ate mu kooti tuvuddeyo nga tuvuddeyo mu ngeri erifani etabangawo okusemoogerere etabangawo ku Kizza Besigye 1 Kizza Besigye 2 Kizza Besigye even Sebagala bwe yagezaako okutwala emisango Nambooze they performed better. Lukwago he performed better. Dr. Kawanga Semogere ku article 269 he performed better. Ne ku musango ogwokutwalayo nga tumaze campaigns. Even Amama Mbabazi performed better. I have never seen this lack of leadership, opposition leadership, with a presidential candidate, a commander-in-chief, and a functional secretariat, with the people's support and all contributions. Netumaliriza nga tufunye DR forms ku mitwalo 7 the worst number mutwalo gumu 10 ate n'otuuka omutwalo gumu 10 ngula obwa president mwabesinga ku guno ogumwenya era obulwa obukadde 3 n'ekitundu bwe twafuna nga opposition bwava mu guno ogumwenya mukulu Muyanga oli eyabala kyayagala for sure bw'otunuulira amasannyalaze n'obuwagizi bw'abantu engeri gye baavaayo oyinza okukiraba nti mazima obuwagizi bwaliwo era abantu obululu baabukuba nga balina naye management yaabwo yeye yaŋŋaana okugenda ewa Sinaasi gwe nagamba era mbadde nga mbagamba mwenna abatulaba okuva lwe twakwasa ekintu ne tukikwasa mutabani wange ng'agambye nti style ye egenda kuba ya robadoba kati wakabeera nga ffe tukivuddemu olwo tekikyali mu mikono gyaffe mu bululu bwe twakola bwojjukira kumpi 8 nga tuva ekyaddondo tugenda ejjinja tugenda ebugiri tugenda ekyotera tugenda ewamuzanira erukungiri tugenda ewakasiyano okitegedde obulala bwe twalinaawo Museveni n'abuzikiza kubanga by elections ali mu district 8 ne bazikiza omulundi gumu okujjako baddamu ye Kabongo naye ne bawaayo eyehoima bo ne bagamba you must learn to certain things netugaa okay omubanga mulowooza try it akwekaluwa akaasooka nga tukikwasizza mutabani wange ne tiimu ye eyaba mukulu Lubongoya Basennyonyi twala tugende tetuddangayo kuwangula kalulu ka by election n'akaali obvious akeebu akafefe ka Sserubogo ng'amaze okufa akeekayunga kubanga ng'ogyeko fefe kayawangulira waggulu abantu baalumwa nnyo okutugibwa kwenga yakayingira mu office kumpita n'abaana gibugumya n'engeri gye yatemulwamu twalina sympathies teyatugibwa n'engeri gye yatugibwamu yeetugga ripooti wagifunye fefe ka Sserubogo ripooti wagifunye we have never put pressure on government
to produce that report. But why don't you? You know how many years now? That's why babuuza nti mu opposition mukola muki. Why don't you put pressure on them to give you that report? Because eggwanga mujje to coalesce a new kind of quality leadership. What a new Uganda. Era kikigenda ku Afrikana kitugenda okuddamu okuzimba obujja. Ne bannaffe abo n'abalala betulowooza nti bali serious enough. What I'm saying, tosobola kuba opposition leader. Semwogere twamulaba ku Obote ne ku Museveni. Twalaba Kizza Besigye, tulabye Ssebaggala, tosobola kuba opposition leader. Up to now, nga todemandinganga Ffeffeka Sserubogo, lwaki report shefu. You'll be so weak. Naye ekyokubiri kyenkulaze ne mukuŋŋaanya DR forms. Naye n'ekyokusatu kyenkulaze sects 10 kati 11 ez'okulonda both at parliamentary and the local government, local councils. Ne wane Kachidi twamala na wane Nakule twamala. We have not won any. Mugende bali mutunule mu records. Katubuzayo emyaka 2 n'ekitundu. Sisobola kudda wali nimba abantu ebintu biri bulungi. So mine is to make sure that I wake up those who are in charge, and I also wake up those who are stakeholders for the revolution and in the revolution. Ate n'okulaba nti ffenna tubeera alert obutaddamu nsobi zetukoze tusobola okulaba nti eggwanga lino tulinunula tuli wa munnayuganda tukola transition. Saagala kuwerekera bali mu succession projects ezaba MK standby generator. Saagala kubawerekera kati bino byenda bebe tukola tuli mu kubawerekera. Omanyi nti abantu babadde bazize ekintu kya mukulu byabakama okimanya ekyo nti babadde bakizize nga kimusobedde ne mwami Museveni tebamanyi abantu balabika bagamba ali byokulonda amangu n'embiro kasita twatambudde mu ngeri eyo okutambula si kibi naye mu ngeri eyo mwami tokyalina woogenda ne mu international community tokyasobola genda no bagamba ebyokulonda ewaffe bibi nga byamaze okoze n'akalulu k'ehoima nga teri RDC akubye muntu teri musirikalazi ayimiriza muntu teri lwale gye bayimiriza bakulesa okoze ebivulu n'omala nga ofunye 3,000 ku bulwe 3,314 obukubiddwa ate nga tomobilizinze ku balonze emitwalo 9 mu kasanvu nabo tobamobilizinze genda kulonda. Lubega ku Mukaaku gwe ng'omuntu atambuddeko olabanga kiki ekyetaaga okuwumbawumba opposition si NUP yokka naawo okuwumbawumba opposition n'eggwanga okusobola okuteekawo a formidable force against the NRM and Mr. Museveni. What is required? Kakati muganda muyanga lutayi obutafaanana bannanga abamu at least gondabyeko mu trenches okumala ebbanga usemwogerere kwa Mzee Evaristo Nyanzi Dabalala sisobola kuwa every card of mine eri ku kifuba ezimu nina zikuumira ku kifuba naye ebivaayo nkugambye nammwe mbategeeza abatulaba naye ng'okyali mu revolution oba olya n'oli watch the space nga 8 November lwe tukuwa clarion call twabamulisizaako ku press conference twakola wali okubategeeza nti kati tutandise tetugenda kudda mabega ate abantu go kimanyi olowooza nze Mukaaku neetaaga okukubira forces zonna zembadde nazo gwanga mujje ayekika ekyenjawulo zembadde nazo mu PFT olowooza nze Mukaaku ejje lyonna lye nakola erya people power eryaggwera mu NUP n'eryasigala ebweru kati gwe mukulu Muyanga Lutaya neetaaga okukuba ennyo gwanga mujje ow'enjawulo ekyokubiri olowooza neetaaga okukuba eggwanga mujje ayitiridde ku fraternity y'amazima n'obwenkanya omuli UID omuli SDP omuli PDP omuli DP block olowooza neetaaga okukuba ennyo gwanga mujje ku mikwano gyange nze be nali recruitinga ne mbatendeka kababe nga bali mu NRM kababe nga bali mu UPDF eyali NRA kababe nga bali mu police do I actually abali ebweru mu diaspora bagerandika obwebi baali
Do you think just watch the space? Ate ffe tukola ebintu because ffe tumanyi kye tukola kijja kuyamba n'abo abawambye eggwanga n'abo abeefudde cult leaders n'abo. You cannot run away from the question. Yeah. So you are, what are you? You are reshaping people power, or you are auditing NUP? What are you doing? Because that's a you are claiming abantu batwala mu people power, DP block, because now you are making a clarion call to former UID politicians. How about those you left in NUP under the DP block? Are you calling them out, or you are making this to build them better? What is it? Yeah, because go again to twagala kutimba bula na kukola biwani. What is the truth? Mu Uganda ne olusoga lw'ekigambo ekigamba siri ayolesa mubi. I started my politics in senior 5, senior 6. Then at Makerere, I was an ardent activist. Era byenakola byonna byenjogeddeko Baganda nkoba zambo kubali balooza bye mobilizing bokka basoga nseete tesida n'abalala. Nze saatimba bbula. CA saali mu CA naye twali tukolagana bulungi n'abaali mu CA. N'abaali tebatwagala nnyo balw'omushana. Kubanga nze nasensalinga lw'omushana e Makerere. I still related with him. Ngali mu CA. Nkikubuulira oba ye bw'obuubuuza. I related with him mu CA ate nga nze namusensalinga e Makerere nga president, nga guild president era leader wa NIDE nze gye saali part. But I worked with him. Nga bw'olaba bwe nkola ne Kizza Besigye, you know, nkola ne Mwami Kizza Besigye because in principle and on principle Mwami Besigye n'ebigendererwa bye bituufu yali atawaanyizibwa bano be bayita ba Besigyeist. You remember? So nze sitimbanga bbula bwe nakola ekya people power naawe n'abalala, it was real. Blame me for anything. Nga bw'ogambye nti twakola by'okuvaamu embeera eno ey'abantu abamu abavuma abantu. Nange nkugambye era neetonze tyenda maki mawogo ne Ssebaggala okimanyi nti nawe neetonda ekyaŋŋaana kukola genda mu maaso okukola abalala basinga ku Ssebaggala. So what I'm saying, no, sikolanga revolution egenda eyita mu phases. Okimanyi Mwami Museveni ne banne baatandika okulwana olutalo 1968. Have you ever read that? Najja ku UPC headquarters ne bagoba nakola ki? You remember? Ate nga awo nawo b'omuwadde kitono kumpi yagitandikira Ntale. Kategaya yakubuulira mu bitabo bwe baali ne munywanyiwe ne babagamba nti bavubuka bakubi b'amayinja. They named them everything. Naye tekyaba igula nga Mwami Obote bwe yabaita these are bandits. Hiyo ni nyoka, we shall fight them and leave them in the bush. Yo misota tekyabagaana tekyabalobera. Revolution yava Tanzania ne falteringa ne baddayo ne bagenda Fronasa ne bagenda Mozambique ne bakola Fronasa. What's the difference? Ne bakola Fronasa. What is the difference between the revolution and the struggle? Oyogera ku kikubyo. Kazogenzijeyo kali ne bagenda nga ba falteriza mu 1972 bazo bajjewa amini ne babakuba bubi ne baddayo nakwatagana ne Banyerere bali ne bakwatagana ne Banimeri ne bagenda e Mozambique ne bakola ekikosi maalum ba Oyito Joko nabo ne bakola Fronasa ate ne bazigatta ate ne bayita ne bannaabwe ate ne bajja wano era ne bitagenda bulungi nga batuuse ate ne baddamu ojajjukira ebyalula ebyaliwo ate ne baddamu buto ne bitagenda bulungi mu kalulu k'ekinaana ate ne baddamu ne bagenda paka eyo gye bayita gye njogedde ku Bakanyankole ate ne baddamu paka lwe baatuuka wano era ne batuusa. Unfortunately ekyali ekibi the inside out batimba bbula naye Bakizza Besigye bakyali ku bangi Hotel Africana tujja kukola ki? What is that meeting about? Is it a conference? Is it a discussion? Is it a press conference? What are we going to, what is it? It's shape the meeting. Mu lunabuddo oba olunyanyimbe, it is a grand clarion call
okuba oyo abagwanga mujje clarion clarion call kubazirwanirako n'abakolaganako n'abakwataganako mu Uganda Young Democrats. Abamu kakati basajja bakulu balubega bamuyanga lutaya n'abalala ate eri abato bayisima baani bonna bato ababaddeko mukana akaluka people power. Abalala bali eyo mu NUP bakansala, abalala bali mu FDC bakansala, abalala bali mu majja, abalala bali mu police. It's a grand clarion call. Gwanga mujje kwolwo nga bwe nkugambye byaffe bijja tebya nakugamba wano ku bigambo bya 1 million match yaggwanga tenawa kutandika fe byaffe si bwe bityo. So nkugambye maaso ku lutimbe ensonga tugitaddewo theme or mission coalescing a new quality leadership for a new Uganda. Kakati bwevuga kirimu ebintu bingi, kirimu okuddamu okurenewinga vows zaffe. Omanyi wide mission yaye enkulu vows zaffe. Mukaaku, Saturday temuyina sente, so you are organizing something ku Hotel Africana nga indirect sente muzisabye mu 7. Tugenda okuwulira tizwali kusente za mu 7. Genda ku Africana. Ekirungi bino biri open, ebyaffe tebiringa biri. Tojja kumbuuza ebyange tebiringa bino. Why did you get them? Lwe twabuuza Sebagala ndio wange sente za school fees zo ziri mmeka n'atandika okutala magga paka yaga ate 15 ate gumu kitundu. Ogende Bungereza ng'ofuna ng'okumanya nti yasasudde omutwalo gumu n'ekitundu. Nze ffe tetuli bwe tutyo ate quality yaffe esingawo. Wabuuzaako wano abantu n'ogamba nti kale mbuulira kali ka bullet proof wakafunye otya ne uli okutala magga. Nze byange biri alaali. Africana twagibuukinze n'ebbaluwa eri mu public ate n'ebbaluwa ne receipt ziri mu public ate ziri ne ku police enaggulu ate ziri ne mu internal affairs ziri nawalala twabagambye ngabo bwe baagala etteeka lyabwe likole kiritambule because we know what we want to achieve. You got police permission? Because we know what we want to achieve. Era twabateereddewo obanga muwadde standby generator obanga mubadde muwa abalala ne bagenda ne mubagamba mwagala kuyita mu katale, mwagala kuba wano mu kubo lwale ku street, ku luno tetwagala mutukole bimwatukola ne bakiza Besigye. Did you seek police permission? Because you are speaking instructively, you are ordering. We have sought police, we have informed the police early in time, and they have also answered. Nebagamba, we don't see much problem with what you are organizing because it is within the law. Bebanaba bekyusiza bya naye ebyo byonna biri ku record. I have it. Okozesa sente za era nga bwe nazikola nga ziba. Money are you using? Ezo sente ze nakozesa. Obanga kyombuza ze nakozesa nga ndeeta mutabani wange Kyagulanyi ekyaddola. Nga nkole wamwiru nkola bonna obululu. Esente zinakozesa bagambe ezakyagulanyi bazijja wakayihura zewakola ekyaddola bazijja wakayihura nga nkola reunion okyazijukira Makerere. Yes. Ze nakozesa nga nkola gye nazijja nga nkola reunion zonna 7 ozimanyi gagadde. Era nakati bwenzinoonya alumni nga bwe wansuubiza edda emitwalo gy'ebiri njagala naizimala. No problem. Oli omu zibukinga kwa Africana. Oli omu kugambye eriyo alumni omu nga ate ali well position, eriyo omu nga member wa parliament. Okimanyi ekyo? Eriyo omu nga mukulembeze wa kibiina. Bonna batuuseeko. Asumani mukulembeze wa kibiina. Bonna ngenda mbatuukako. Ate gwe situukeko ku luno events eziddako era nga bwe twakolimba nsi. Ne bwe nkugamba nti n'emmotoka twagijje mu ba diaspora ebaako receipts zaayo ebaako buli kimu. Ne Samuel Walter Lubega mukamuka tumalize n'ekibuuzo kino. From the deepest of your heart and from your understanding of politics and from your experience and exposure to different economies, is Yoweri Kaguta Museveni a dictator? I think by all definitions nga bwe nkugambye bw'aba yatutimba bbula ng'abalwanyisa omufuzi w'amatwale twaliko wano ku mulamu ogwa somewhere ku mulamu ogwa independence ne kugaa tetufunanga independence twakyusa bukyusa
it was a mere change of guards. Kati tuyina colonialist mu ddibe erya black naye ng'atuyisa kyekimu n'okusingawo obubi okusinga owa kyeruppe. Mwami Museveni ebintu ebimu bingi kati byetuzeemu bimutwala okumunyonyola n'okumwogerako n'okumuinterpretinga nga dictator. Kaso abusing nokola wanton abuse of human rights. Abantu ne babuzibwawo olwo biri mu kitabo kigenda osome Masadisi, abantu ne babuzibwawo ne wabeerawo extrajudicial killings, ne wabeerawo unexplained arrests and disappearance of people. Okitegedde, ne wabeerawo okuba emigga ebitongole ebirwanirira eddembe ly'obuntu oba omaze okweteeka mu ddaala erimu erinnyonnyola ekyo. Ekyokubiri, kasita okola kye bayita ultra nepotism, not just simple nepotism, nga buli ofiisi yo okuva ku yiye enkulu okukkirira ku zikulinaani n'ezigenda wansi nga balabamu bantu bakufaanana n'aboogera olulimi ng'olwo, naye nga community eyo ba society eyo eri multicultural, nga te efforts za inclusion oba inclusivity nga zigwa butaka. Oba otandise okwennyonnyola okusinziira ku mustard seed kale Mwami Museveni yawandiika ne about the 10-point program. Bw'ogenda n'obeera nga corruption nga buli ssente y'eggwanga lyonna erimu abo ab'embuto ennene era nga balya tebakkuta ate nga bakozi bo oba bavubi bo, oyinza okumaliza nga okusinziira ku mustard seed n'okusinziira ku katabo akannyonnyola mu bugazi 10-point program ne NRM correct line of politics. Okyamujjuke oweri oba otandise okwennyonnyola gwe wennyini nga dictator. Kasita obeera ng'owambye ebitongole capture y'ebitongole nga mu regimu yo mulimu abantu nga bo tebagambwako nga be bawamba buli kimu okuva ku ttaka okutuuka ku bitongole okubunzabunza abantu, si 1,000 si 1,000 si miliyoni emu ne babundabunda nga bakubwa miggo, oyinza okwetwala mu kkowe. Bo kasita obeera nga mu ggwanga eyo mulimu kati nga bulaba Bungereza waliyo obwakabaka oba obukulembeze bwe Scotland n'obweno, naye nga bukaaba bumu bukubiddwa beyond repair, bateereddwa makomera bookereddwa batiddwamu ebikensi zikuwakanya ba key players democratic institutions ne comments eziva mu ambassadors n'amawanga mala gagamba bwe gatyo oba weetutte mu kulowoozebwako nga dictator. Inside out. Samuel Lubega Mukaaku, is Museveni a dictator? You are using so many words. No. In one statement, is Museveni a dictator? Like honorable and media guru Muyanga Lutaya, we are scholars. At least one sogera siri mubiri. Siri mubiri lyotegedde mwana. Kakati wemba siri mu ebyo kati ndeese nenkulaga olupimo lweneyambiza olupimo olusooka. And I think this the book, the Mustard Seed, was written by a very respected you wrote very well. Experienced. I just want to hear it from your mouth. Is Museveni a dictator? With what I've mentioned, n'okubeera nti economy eri mu mikono gy'abantu batono nnyo baalo bato ate nga tosyasobola gizzangu ng'education efuuse siikiro ly'abaana bonna bakone mu kifo ky'okubayamba Abannayuganda bagende mu maaso. Nze ndowooza nti oba wennyonnyoddeko gwe wennyini n'olupimo lwo nga dictator. The Inside Out ne Samuel Lubega Mukaaku erolero bwekyo bwe tugimaliriza. Njagala okumwebaza buli kiseera tuba ne bye tuyiga ne bye twejjukanya. Samuel Lubega Mukaaku ne byakutegeeza ebipya ate aba ne byakusomesa n'abo abamanyi aba ne byabajjukiza. Bwe twayogera aba n'ebintu byazijjukiza n'abantu banzijjukiza abansuza obinga njagala nakkaaba waliwo abantu boyogera nga they were fine politicians
They are fine groomed people. Nga bw'oboogerako ne mbageraageranya n'ekyendaba olwaleero njagala kuwulira mu ttaka. Kale bwe tumaliriza ze Sir Simon Muyanga Lutaaya. This is Inside Out.